Matayo essula ya 28 tubeeke ebintu bye tumakingawo. 1 Embeera gye bakutaddemu si ya lubeerera. Tali wano lwe lunyiriro olw'omukaaga kubanga azuukidde nga bwe yagamba. Lunyiriro olw'omukaaga lumakinga. Tali wano kubanga azuukidde nga bwe yagamba. Tewaliwo kyaba ku Yesu nga tamanyi ng'ogyeko ffe bitutomera butomezi tetubimanyi. Naye byonna ebyaba ku Yesu yali abimanyi. Ate byonna byali binene, ate byonna byali bibi. Naye yasigala yatula positively. Ekyo nakyo kiwandiike. Yatula positively newankubadde ng'embeera efaanana ngeri. Oluvannyuma lw'embeera ky'ogamba kye kigenda okubaawo. Malayika yabajjukiza bigambo bya Yesu. Tali wano, azuukidde nga bwe yagamba. Newankubadde ng'osula njala, gamba nja kukkuta ate nja kugaba emmere. Newankubadde nga weyazika engoye, gamba nja kwambala ate nja kugaba engoye. Newankubadde nga lwenti akubuze, gamba nja kuzimba ate nja kuba n'ez'abapangisa. Oba nnyina gwe njogera naye. Yatulanga bulungi wadde embeera mbi. Oluvannyuma lw'embeera embi ebiddako birungi era bibala byakamwako.